Abakakiiko ebyokulonda basinkanye abakulembeze mu Kawempe North okukola ku nteekateeka ez'okujjuza ekifo ky'omubaka w'ekitundu kino oluvannyuma lwe yaliyo Muhammad Segirinya okufa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno. Ensinkano eno ebadde ku Tiki Hotel e Kawempe ng'abakakiiko bakulembeddwa mu ssentebe waako mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama. Ono asoose kusaasira abalonzi mu kitundu kino olw'okuviibwako omubaka waabwe n'ababuulira ku nteekateeka ez'okujjuza ekifo kino. Twafuna amawulire ag'ennaku w'okufiirwa munnaffe Honorable Muhammad Segirinya abadde akiikirira ekitundu kino oba constituency eno. Ssemateeka agamba nti ekifo ky'omukiikize mu Parliament bwe kitabaamu omuntu okuba nti oba Katonda bamuyise kuva mu nsi muno oba ye kennyini ng'alekulidde oba kooti emuggyeeyo, kilaaka wa Parliament oba omuwandiisi wa Parliament alina kutegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti waliwo ekifo wano kitaliimu mukiikize. Bwe tumala okufuna okutegeezebwa okwo, tulina okuteekawo enteekateeka y'okulonda okujjuza ekifo ekyo omunaku 6 nga tezinaggwaawo. Abasabye okukolaganira awamu n'akakiiko okulaba nga buli kimu kitambula bulungi awatali kutaataaganyizibwa. Tetusobola kukola ffeffekka ne tuleetawo bano tuteekawo okulonda okwo kw'amazondo wenkani. Twetaaga buli omu akwatibwako kobeere mutuuze mu Kawempe North oba mukulu w'eddiini oba mukulembeze w'ekibiina oba mukulembeze omulonde, ffenna asibye abantu okukebera amannya gaabwe ku nkalala n'asaba abatali balonzi ba mu kitundu okwewala okuleeta akavuyo. N'okutandika n'olwaleero okutuukira ddala ng'ennaku 31 mwezi guno okutereeza enkalala z'abalonzi oba regisita ya Kawempe North wegenda kukolebwako. Abantu abagenda mu kulonda mu Kawempe North be abatuuze oba abazaalibwa mu Kawempe North. Nebayerosi mwe mukakasa mumpulire, mwe mukakasa nti Byabakama mutuuze. Akuutidde abagenda okuvuganya obutenyigira mu kugulirira abalonzi. Leka kalulu kano nga Sheikh bwagambye kabeereko emirembe. Okusinza ku nteekateeka z'akakiiko abagenda okwesimbawo bakwewandiisa nga 27 na 28 omwezi ogwokubiri olw'okuyiga abalonzi kutandike nga 28 omwezi gwe gumu okutuusa nga 11 omwezi ogwokusatu ate okulonda kubeerewo nga 13 omwezi ogwokusatu. Ku lunaku olwo ng'ennaku 26 na 27 omwezi gwokubiri is the nomination day. Ani agenda bandi bagenda kwesimbawo campaigns mu Kawempe North zijja kutandika ennaku 28 omwezi gwokubiri ennaku 13 omwezi gwokusatu okulonda kugenda kubeerayo. Abatuuze bawadde endowooza zaabwe ku birina okukolebwa akakiiko okulaba nga akalulu katambula bulungi. Bawabudde akakiiko okuleeta ebyuma ebikozesebwa mu kulonda ebiramu obulungi ate baleme kuleeta bakuumaddembe bangi oluusi kyabatiisa abalonzi. Tulina ebitundu ebirimu amagye ne mu Kawempe nkirina ne mu Central nkirina. Abantu abo ssebo chairman ki abalikomendinga nenjagala security gyoyogeddeko erabike nti ebeerawo okukuuma abantu awaliwo ne bagana okuyingira nga ne lusasho zirina. Tuyamba obubumba okayina nga kaafa ffe nga bannakyebantu tugenda kakozesa. N'olwekyo kati kompyuta zitasobozezza abantu omuntu tamanyi mwatandika ddi mwatandika nga 2 abantu ebyo biriwo kompyuta lwaki tubagula zimala. Ntino twatuuka Kololo nga batutegeeza nti ebintu bya Kawempe tubibuze byonna n'ebya Omsdalen nga tuli Kololo mu kulonda. Sebo nsaba enkola eyo ereme kuddamu kubeerawo mu guno omulundi. Amu ku bagenda okuvuganya kuva mu bibiina eby'enjawulo buli omu awera kusuuza munne. Mu butuufu Kawempe North mulonde Hajat Farida Nambi kozi muweereza naye nkirabira ddala ne bannange gye bali bamanyiza asinga zalina okukiikirira abantu b'e Kawempe. Omulundi gwe guno lwe neesimbyewo njagala Kawempe yebeefunamu. Tukubira omulanga
ab'ebyokwerinda muleme kuwamba abantu baffe nga bwe kyali e Kayunga mwawamba abantu abasukka mu 300 abali bagenda okukuuma akalulu. David Tamale yakusakidde gweno ku Lwabukede TV.